ku muntu ayagala okuba musanyufu ebintu bino bye ngenda okwogera ku byewale nnyo bye bimu kubikumira mu kkomera ly'obulamu obubwo nga totegedde ogenda ofundikira nga obulamu bukulemeredde. Ekisookera ddala kwe kubako omuntu gw'oyagala nga omwagadde lwa kigendererwa kyakulumya mulala. Yagala omuntu akwagala, yagala omuntu gw'ogenze mu bulamu nga naawe omwetaaga. Abantu ebiseera ebisinga ogwa mulaavu olw'okuba nga waliwo gw'oyagala okubonereza ne gw'ogenze naye okwagala yakwagala oba naye aliwo lwakubeera nti gw'ojjidde mu budde gw'ozza owalayisi n'obeera mu kifo wozze nga gw'ekyalayisi ekiriwo kubanga gwe weereese ofuuka owalayisi buli we weereeta ku muntu atakwagala kubanga naye kyaliko kwetaasa bwetaasa wayitawo ebbanga ogenda okulaba nga tekiggasa n'okivaamu ne likodi gw'ogyekuumira ate gw'ogyeyonoonera. Namba 2 okuuma obusungu. Abantu bangi bemukuuma obusungu mwatabuse n'omwami we waka watabuse ne mukyala we waka watabuse ne mikwano gyo obusungu n'obuleeta ne ku balala. Kakati otuuka ekiseera nga abantu bakutya okusemberera. Abantu abo tufiirwamu n'abantu abalungi abaali bigasiza naye oli bw'alaba totembeka ng'agamba lekooti gundi simusobola n'oteekako feesi etiisa abantu ne bakwesonyiwa ate nga mwali baddemu n'ab'omugaso. Kyali badde kirungi. Obusungu wadde onyiize wadde obadde mu mbeera ki obusungu buggalireko eka bw'oba mwanyiize na mwami bw'oba mwanyiize na mikwano obusungu bakoowa obukomya tobuleeta ku bantu bataakunyiiziza batali connected ku bwo. Ekirala okugezako okubeera nga gwasinga buli muntu akuliraanye. Kino ekintu kikyamu nnyo kubanga ssente zo zonna ojja zoononera ku bintu by'ofuba nti okakasa. Buli muntu mu nsi muno alina ekintu ky'ayagala. Ne baba bawala 5 nga bali mu gurupu yemu waliwo ayagala ennyensawo waliwo ow'engatto waliwo ow'ebiteeteeyi waliwo ow'empale waliwo ow'amasuuti buli muntu alina ky'ayagala. Ne wootutuuzaawo abantu 5 buli omu n'omubuuzo oyagala mukazi ki buli omu ajja kubulya gw'ayagala nti nze njagala muwanvu mumpi nze njagala katini njagala ddene buli muntu alina kyafa. Kati eno empala gundi gy'olimu ey'okusinga osinga nga ggwe muntu bano abantu b'okompiitinga nabo buli omu alina by'ayagala ate nga si goloza ezimu n'ezizo. Naali kusabye fuba nnyo okukola ekikusanyusa daani okusinga abalala kubanga kye kisinga obukulu. Ekirala okusipendinga akasente konna konna nga bw'okafunye mbw'ogenda kusanyusa abantu kubanga ewaka oyagala obeere mulungi omwe waka gw'oyambe ab'ebizibu gw'okola ki bakkubira olumbe embaga buli kimu oyagala osonde buli kimu beerako olumu nga tolina ssente naawe weerekereyo akako. Abantu bamuvinga onu kababeere ba Luganda lw'oli n'atayagala kumanya n'abeereeyo mu bufumbo bwe comfortable nga takunyega naye ng'ensigo olina ottoba nayo. Bw'oba kuyamba kulungi nnyo naye fissaawo akako koonaalya. Buli kintu ky'okola kola ekintu ekijja mu budget ng'oyambye abalala ate nga naawe ofisizzaako. Ekirala omusajja yenna kino njagala okikwate nga kikulu. Tosobola kugwa mu laavu na mukazi nga yakuwa ebiragiro. Bw'omanyanga tosobola kufuga makaago omusajja abeera musajja w'abeera. Bw'omanyanga nti omukazi tolina kintu ky'osobola mu stoppinga kukola n'atakikola ng'atambulira ku mateeka ge nga ye nkusaba amaka gaveemu. Tolifuna kitiibwa yadde n'omulundi teri maka g'ogenda beeramu ng'oli musanyufu ng'omukazi yakulagira ekyokukola. Ate naawe omuwala bw'ofuna oluvubuka buno obwegonza nga tekalina kye kasobola kukola nga buli ssaawa ky'okalagira kye kakola goba embwa tasobola kuba mwami wo. Muntu ki gw'oyisaayisaamu amaaso ng'abeera awo ali comfortable nakyo. Ekyo nakyo kyegendereze. Ekirala okubeera nga tuswalira ebintu ebyayita n'obulamu bwe tuyitamu essaawa eyo. Abantu bangi mupuushinga ekintu ekitasoboka. Oli mu bufumbo toli comfortable. Obufumbo bwaggwawo dda obulaba bwagenda dda tolinamu mwana tolinamu ki ninga obulaba bwagenda dda oli asula eri naawe osula eno buli kimu ebintu byonna biri opposite tasobola kuwuliriza takyakuwa ssente buli kimu gwe weeteekamu naye olw'okuba olina ekifaananyi kyoyagala osiigira mikwano gyaliba ku kyalo banandaba batya nga obufumbo nabuvaamu manyi mbadde naakafumbira buveemu ggwe ne wobubeeramu wiiki kasobola banga tojja sobola ovaawo kubanga gy'okoma okulwa ewantu wa damage ng'obulamu bwo bwonoona ggwe nga ggwe omuntu ogenda kumalayo emyaka 4 omala ogimala mu bufumbo obwo obwakutama nga wakayingira wiikisi 2 ogambe buli musajja yantama abantu abamu obuva mu bufumbo n'ogamba nze saisi kyalina laavu ne laavu ogyetaaga kubanga erina kyeggasa. Kati olaba omutima gwo bw'oguyingizaamu negativity naye nga gwe waliwo ewantu owakyamu bw'olaba ewantu tosobola we olaba omusajja tojja musobola oba omukazi mute weeyongereyo abalala bajja kasasiro mu geeti abantu basobola okuyingira nga wayonjo. Ebiseera ebisinga
omuntu olaato musobola ddayo ku street weefeeko oddemu onoonye relationship empya ojja gifuna oyo gwe watandikirako lwaki olaalira. Ekirala tubeera mu bulamu obwa bulijjo ne tuspendinga obudde n'abantu wadde mikwano gyaffe wadde baganda baffe weewalenga nnyo omuntu akuleetera ebirowoozo ebiri negative. Buli ky'omugamba bo balina ssente naye buli ky'omugamba kankole kino agamba tekisoboka. Nalibadde nkola kino nti ssente zo zijja kufa. Nalibadde nkola kino totawaana. Omuntu atakubuulira butya bwe bakikola naye ng'akulemesa butya bw'olina okikola nga buli kimu kyaleeta kirowoozo kikulemesa nti tojja kusobola tojja. Weewala abantu abali negative badestroyinga obulamu. Nkiddamu omuntu yenna nga takubuulira butya bwe bakikola naye ng'akulemesa kikola bukozi mwewale nnyo n'akasemberayo ddala. Njagala bw'oba olina mukubudde weewalenga nnyo okukozesa amaaso g'okusalawo zaani obwongo bwo. Ebiseera ebisinga ebizibu byaffe naddala abasajja maaso. Bw'olaba omuwala alina akabina tolaba bizibu bimugirako birala. Otunuulira figa ya muwala n'oggwamu. Nekozesaako ne ku bwongo. Omuntu alisinga ebbanga lino lyonna musanze talina amwagala alina buli kimu. Ayita muntu omu y'abavubuka omuwala ali mu arcade. Mulimu abasajja emitwalo 2 abayitamu bakasitoma abakola kinaye ali singo. Ku mutwe gwo teri muwala gw'ogenda kukwana mu nsi munagambe nti ali singo buli wakkiriza okuwa ennamba. Abasingo e Bulaaya baakiteekawo buli mukazi agaba ennamba bamwenzi. Kubanga intention y'omukazi okuwa ennamba kiba kwogera naawe. Bw'aba alina omuntu amuli ku lusegere lwaki aba ayogera naawe? Biseera ebisinga tusalawo oli najja n'omukazi n'amudropinga awo n'omuwerekera wali oli n'abulirayo n'ojja n'omukwana n'akkiriza. Kakati singa akkiriza naawe ne weebaka naye naye nga ne yamudropinze musajja obwongo bwo bw'ogamba nti omukazi oyo olwanudde alibaako waatambula n'agamba ngenzeko mu kivulu n'oba comfortable nti tagenda kubaawo n'abalala bamwebakako oba bamukwana. Kozesa omutwe gwo. Obwongo bukulu nnyo kukozesa kusinga amaaso. Kyolabye kiyinza okusanyusa yes naye Katonda yatukolera ensi eno ng'abakazi be balina otusuula mu buli katego kuva ku mirembe gya ddi ba pulezidenti ba Samusoni baani mu bitabo ebitukuvu mukazi kubanga abasajja tugwa nnyo mu laavu n'amaaso. Amaaso kye galabye kyotwala omukazi olwafuuka mulungi yenna olwa figa olwa sikiini olwa ki olwa kaviiri olwa nnyashi naye nga weerabidde ebyo byennyininyini byolabye biyinza okuba n'abalala bye byabasuula mu katyabaga ako. Muganda wange kozesa nnyo ku mutwe gwo. Bw'olaba ekirungi kiwa obudde. 2 bw'osanganga omubbi omugezi bwe basaako ettaala adduka singa obadde mubbi n'ogenda w'obadde ogenda okubba oba kale toli mubbi naye obadde olina ekintu ky'osooba okufuna oli n'osanga ng'akikuteereddeawo ku buliri n'ettaala kweri ne rediyo nga kweri okijjawo oba osooka kulowooza. Njagala okozesa omutwe gwo okusinga amaaso. Beera bulungi.